would want that the government uses this example as they walk to Namugongo to know that the political prisoners should be released. And like I said before God, there is no status. That I am a member of parliament, I am a president, I am a chairman. Before God, we are already, just like we have already said that we should be equal before the law, just like we are equal before God. And so for me, I want to walk like any other people. I know I would drive for 3 hours from Mbarara to Kampala, but it has taken me 11 days because I believe that I am working for my faith. I am working for purposes of, even showing that it's not about the poor who have no transport, who have no vehicles. It's about our faith that the Uganda martyrs died, and by their death, that seed was planted, a seed of faith, and it multiplies every day. We started when we were 20 some time back. Now we are close to 300 pilgrims, showing that that seed of the Uganda martyrs multiplies every day. Bigere turagenti mu maaso ga Katonda fena twenkana, teri MP, teri president, teri minister, fena mu maaso ga Katonda fena twenkana. Nga bwe tubadde tugamba nti ne mu Uganda muno mu maaso g'ebiragiro oba mu kooti oba walala mu mateeka fena tubeere n'ogwenkanya, twenkane mu kooti, tomwavu naye asobola kusinga omusango. Kubanga kati abantu balowooza nti oba oli minisita, oba oli chairman, oba oli MP, oli waggulu w'amateeka. Ewa Katonda ebyo tebiriiyo. Ffe batuwemu ekitiibwa tutambule, bavuge bulungi, batuleke ffe abalamazi tutuuke e Namugongo mu mirembe. Kubanga ekkubo lyaffe ffenna abali ku bigere, abegaali, ababoda, ab'emmotoka, ffenna kkubo lyaffe. N'olwekyo bw'oba ovuga tokukisa kimama, vuga bulungi, ffenna tukozese amakulu nga geegamu. Abagamba nakoze bubi munsonyiwe, ebyo bye yakola tulabe nga abivaako, agambe nti waliwo abantu abali mukomera, twabateekayo mu bukyamu mufulume. Waliwo abantu twabaja mu mataka gaabwe mu bukyamu muddeyo mu mataka gaabwe. Waliwo abantu twabagoba mu tawuni muddeyo, twateekako emisolo y'amaanyi katukole bwe tuti. Ne tujja kugamba nti munsonyiwe, tukusonyiwe ng'okoze ki? Bwe kiba kiriwo twagala actions ateeke mu nkola, kubanga okugamba nti munsonyiwe kirungi, ffenna tulina kwenenya ng'abakulasi ba Katonda, tulina kwenenya. Naye bw'oba ogenda kwenenya osooka kuba n'ogamba nti nkoze kino, ninkola kiri, ninkola bwe biti, ebyo si birungi mu maaso ga Katonda oba mu ggwanga lyaffe, munsonyiwe. Ate bw'oba omaze kukola ekyo toddamu kubikola, naye osooka kubyogera. Ffe bw'ogenda w'omufaatha ogenze kugamba nti Katonda nsonyiwe, osooka kumugamba nti nakola kino, ninkola kiri nekiri, Katonda nsonyiwa. Togamba nti ntuuse wano faatha nsonyiwa, nedda, osooka kubyogera. Naye abyogere, kuba kubyogera tabiddamu. Wakasoro Parisi Nyakisoze Center yanyikurga niwe kikumpara kuza kuramaga ntabwo abana banjye ngo babadine mani kandi kinagire umuntu wo kubanza kinagire kinasaba abana banjye batunga mani batunga businge kandi abanyani banjye binabishabira nabo batunga mani nabo babate atete tinkora magira kandi abo kusima ranga yakayinda majiri ibiri yenyuma ya motoka ka obuno kwa mukaaga
nindiga omudayisisi yambarira bwejuru sitisiti tare parishi ekigenderirwe kunagire kwetegereza ebirohanga yakandikire ekine yihiremu ekikuru munonga akagera tumusherere nkiri hihi utakire nikiboneka tushitame hamwe tuganire omubonano mbagambire mutakamanyaga wenu niwo kuza kuronda aha mwanya mbagambire ekyo mutakamanyaga gakisika dinari ya Butare twari umugisha gwo gusima Ruhango kwihire bwejo akatureta akatusyaha turi abahurire kandi turi n'amagara mabi isima abasirikare ba muhanda abatwadireho umurugendo rw'itu urukwijaje twahikaha tine kiteganiza umurugendo rw'itu tweha yo kutambura bine bigenderirwe ibitukayo mu nshara zitu kandi twija Ruhanga katugaruka mu mbwire buke tukashemererwa ekindi kuhamya gutine muntu yakubasa kwiha ahakuramaga kandi isima Honorable Francis Muche Francis nimba wa parliament uwitu wa Mbwejo ukugira umutuma gukunda kuba nitwe tukaramaga nawe kandi akaguma natwereza ububangizo mu muhanda nimba mizamwe n'abaryaha umurura amagoro witu tutamburaje tine kuteganisa makuru kandi nimba yangu naba bataka twegisiremo ije batwegiteho tuze kutakira mukama abo kuba n'ubwo muhanda gonka biho businguzi bwo kubasa kutubisaho ya chamwanwe ko mpalisi ya Butare kwezi nisima mukama Ruhanga tanko kuramaga kwasa mwe wa munana bakakira na mugonga wa mani banzani isima abana banje munafitiro horiye kajona dukura musaherga hedga kirirwe iroho panguro bakasaba iroho patience na yabarosomera ni mufaste barra isima mnonga wiki kuranguka rwara naftwara yesa burire aruna mugongo akarama sima wiha yo kusinja ni kusaba ngo ukire kandi sima mukama Ruhanga kweba ngo nakaje na mugongo nkagaruka nkasange kayange boni nkabasima nkasima Ruhanga ni mutero mu ngaro ndukubeba zogwente bigo telefase na muko wanje Innocent hamwe na kato sima mukararaje na simwe Agnes jira rukundo mugomuka kandi nkasanga muri cye Ineso nebari mukama wedde kuwokuna nga tutambula tugenda na mugongo okutambula kwaffe kiraga nti ffe twakitiibwa abajulizi abayuganda matazi kana abajulizi bayuganda matazi baatibwa nga tebalina musango oyo mukajjanga oba kabaka mwanga baali bakimanyi nti balina musango naye nga balabira mu byobufuzi nti bano abantu babaagala nnyo bajja kumulamwa naye kati wakyaliwo bamukajjanga mu ggwanga lino ne bakabaka mwanga gye bali abalowooza nti omuntu alina kubeera mukomera ate nga talina musango. Nyagala tukolese omukisa guno gwa Uganda Matters Celebration gwa 3 June nga gavumenti eveeyo egambe abantu bonna abali mu makomera abatalina musango butaddemu ne Dr. Besigye bafulume kubanga kino kiraga eggwanga nti waliwo abantu abagenda mukomera nga tebalina musango. Ekyokubiri tetutambula kubanga tulina transport, tulina moroka, tutambula kubanga tukkiriza nti abajulizi abo okufa kw'abajulizi kwateekako ensigo y'obukkiriza bwaffe mu ggwanga nti twatandika tuli 20 oba 25 naye kati tulumba mu 300 ate tifefeka kuva mu nsi yonna. Kati ekyo kirage nti bali abaatibwa balowooza nti baali criminals, kati bantu b'amaanyi
batutambuza kuva mu Congo, Rwanda, Tanzania, Uwaju nga tugendera mu Congo ate ababata bali balowooza nti bwe bataabo eddiini ejja kuba evudde mu ggwanga naye kati eyongera amaanyi nabwe tuba tukola emirimu gyaffe basobola kuyisa bubi naye bw'oba kimanyi nti ekyokola kituufu genda mu maaso Garda Galira Misesi Mva Parish ya Butare Bweju District Mbarara Diocese Erosi wa Chikondera Tumaze nakumekanga mutambula tumaze nakumi nakutambula wavwe waffe wali na wikeri tumaze nakumuna lwaki musalawo ne mugamba Kamuramage nze nali ndamaze onarebo tanabakulaamaga obwo twatuli baramazi 12 bokka kuva mu dinare yaffe ey'Ebutale naye ekyangenesereza nti ndyoke ndamage kyali kugira nti eka yange yali mu tabanguko nga si mungi nalamaga nti Katonda azemu okwagalana mu fuka yaffe era na musajja wange n'abaana baffe tuture nga tuli basanyufu era Katonda yakikola gwali mwaka gwa 2015 kuva olwo buli lunaku tugenda nga tuva mu bubi tugenda mu bulungi tuva mu bubi tugenda mu bulungi nsiima Katonda era musiimira ddala kaakano naaze nkomyeho era nti musiime nnyo ndemu n'okulaga balala nti bajje twongere tumunoonye kuba bwonoonya Katonda ng'oli mwekambye nnyo Katonda addamu esaala zo era nakujja mu mbeera embi nakutanga z'omukisa Celestino kuva Butale Parish Mbarara Dayosese ebuwezu neera guno omuntu wange gwakubiri nga ngenda Namugongo ekyasooka ekuntwala e Namugongo ekyasookera ddala naye ntera okukwata ku ssente naye nga tezibeera mu nsawo neera bwe nagendayo Katonda guno omwaka nanzirizaako nampa ku ssente nebeera nga nzikuddemu nga kati zibeeramu nampa emikisa nensabira famire yaffe ebeere n'emirembe neera emirembe njirabako yali egenzemu buno obutabanguko nga tukyategerekeka naye kati tutegerekeka bulungi neera kati guno ekyandeese wano kumwebaza nyongeremu ansabira kitange eyawummula ekiwummula ekyemirembe era munatuuke Namugongo leero tugenda kutuuka enkya e Namugongo naye nsaba nnyo tuuke emirembe kubanga waliwo ekyayo kyabulamu naye manyi Katonda gyabituwa amaanyi asigadde ow'omukisa nze Celestino olugendo lubadde lutya olugendo lubadde si lubi kubanga ebintu byonna bibadde byangu oyagala kulya ku nnyama nga bw'olya kubanga ebitepi yabadde yabigonzezza abaganda kye n'abasiimyeko batuwa ku mmere balina ekisa batuwa ku mmere awo netulyawo nebatuwa ku mazzi bamanya abalamazi bagala kunaaba ne batuwako era nebaza Katonda omutima ogwo gwe batulaze n'omulundi omulala nga bakutulaga bwe batyo tujja kuba nga tuli basanyufu nnyo ddala nga Cambodia